we twakomye eggulo nga brother S ali ne Shamira mu nnyumba mu kiro azeeyo oluvanyuma lwa biri byonna ebyabaawo Shamira awonye kati ate baddamu babakana ne brother S. Naye mukijjukire nti already relationship eno omusajja yali yagiyingiramu wakati mu kugatta omusaayi gw'abantu abasatu n'agamba they are 1 in 3 people nga mateeka amugamba olina okusigala ng'oyagala Shamira. I mean, tulina obbanga tumwagala ffembi. Kati ekyo tekitwewuunyisa nnyo newankubadde omulala yayinza okugamba nti sisobola naye mu kiro ekyo Guy akubye essimu abuuziza Shamira nti oyo waali koyo waali mumpeeko. Awe twakomye. Love story eno ekitundu ekisembayo kyekino ekyolwaleero era egenda kubanga eggwayo. Yalina okubeera n'ebitundu 10 naye tufunzafunza ekola ebitundu 6. Lwaki nayagala nnyo okukola ebitundu ebiwerako? We'll have it like in 3 parts neggwayo. Naye olw'okuteeka essira bwe nkikuwa mu nnaku 3 ennaku 3 ojja kivaako mangu. Bwe nkikuwa mu nnaku 6 ojja kubaako okulowooza. Ebiseera ebisinga omuntu bwe nkuwa story mu buwanvu obaako obutundu kamu 2 bw'opiikingamu ne weesiba ku obwo. Naye bwe tuba nga tutemye amasomero syllabus abayizi basobola okugiyiga mu ttaamu emu ne bagibaawo ne bagigoyinga through ne bagigusa. Ne tukkiriza nti basobola kubaako bibategeera ebimala oba bibayiga ebimala basobozesa okuyita obulungi oba okuba nga bayiga bulungi. Kyebava bagibreaking into 9 months zettaamu 3. Ndowooza otegeera lwaki tutambula bwe tutyo. Eddagala basobola okulikukuba omulundi gumu ne bakimanyi nti lisobola okubeera ery'omutawaana kyebava bali breakingamu ne bagamba nti eddagala lino ogenda kumira kamu emirundi 3 ogenda kumira kamu omulundi gumu. Kasa bagamba kamu omulundi gumu kabonero akalaga nti eddagala eryo liba strong. Kakati ne story eno okubanga tubadde tufuna kamu omulundi gumu, it was a strategy that twayagala obe ng'otwala obudde okufumiitiriza ku bigambo bino olw'obukulu bwa story eno eri obulamu bw'abaana ab'obuwala, abaana ab'obulenzi, abawala abato, abakyala abakulu, abaami abakulu, nga twagala okubaako kye tujjayo. Tuyina Latif gwe tugenda okuteeka mu Love Lab. Njala tusooke tumufune then tube nga tweyongerayo n'ekitundu eky'omukaaga ekya love story eya brother S. Hello. Hello. Yes, Latif, good morning. Good morning, sir. Wesulidde otya eyo? Ndi nti oli otya? Oli otya? Neulungi mukama wange oli otya? Olina engeri gy'olidde ekigambo ne ng'aba ne economy awo wetutuusizza. N'ebigambo tulya biri olw'okukekkereza. Gambye. Gyebaleko Latif. Kana gyebaleko. Kale, ono gw'oyogera naye tomumanyi bamuyita Moses. Bamuyita Moses? Ya, olinamu eddakiika nga 2-3 twogeremu blood. Kifine, kafuna wano space. Ofune ki? Tusobola okwogera. Okay, neyanziza. Moses ono. Munnange mba ndi awo. Ng'omwana ow'obuwala ankubira ku kasimu ng'ansaba. Nga ngamba nsaba onkubire ku Latif oyo. Ekisooka omuŋŋambire nti njagala okumanya handisaamu wange bwe yasuze. Sooka oddemu ekyo TV. Vibe ogiwulira. Ngiwulira. Abaana bateeka vibe mu kintu gwe. Eno laavu si ya 222 ya 223. Sebo omuntu ayagala omanya bwe wasuze sebo. Listed. Ekyokubiri. Nangamba ngambira Latifu. Nti mwagala ebikadde ebipya n'ebirijja. Mwagala kumakya
mu ttuntu akawungeezi n'ekiro nti Latifu okuva lwe yayingira mu bulamu bwange ayina engeri gye yajja n'ebbidi andeetera okuwulira bye siwulirangako kwegamba ndi awo neetegeera Latifu ali stede bw'aba stede mba stede ngambira Latifu anyambe ekintu kimu ekiriwa kyonna ekyo anywerere ku kigambo kye aleme kuwuguka newankubadde entalamula ezimwetega naye asigale nga tatagala Mukama Katonda kiki Buladi Kablazi Anji ate ondeka ku bitaala by'ewandege ya Buladi nedda kirabika network yo okay mbadde ndi mukubize bambi anti Latifu ndi mukozesa eddakiika ze wampadde era ze mmalayo nsaba kati sekendi 3 kale Tifu olowooza ani yantumye gy'oli ani olowooza ani yantumye gy'oli nange Latifu wanji omuntu gw'oyagala oba omumanyi omuntu gwenjagala yemanyi nti mwagala nakyakimulime naye nabimanyi soka tebyetaaga kwogererwa nnyo Kablaza naye sibayagala owulira vibe ng'agamba nti omuntu gwenjagala ne girlfriend wange omwagala omutumiddeko mu bitiibwa erinnya liye gundi kwali kule nnyoko kwali ssebo kumpe njogere naye anti sooka okonfaminga erinnya Mukama Katonda omwana yagala kunkola bityo okumakya kuno andeke tata lunaku lwange Latifu omuwala gw'oyagala bamuyitaana omuwala gwenjagala yemanyi Kablaza bw'ojja simungambire kimu nti mwagala nnyo Kablaza beera omusajja embaggwe akkiririza mu muntu we nga teyeeridde entama tewekkirizanyiza n'ogaba ne omuntu gwenjagala gwe nakeera enkya nenkwana ye gundi okuggyako ng'okwana bangi awo wo Buladi mba mmanyi nti oba oluguddemu oyinza batoli shuwa yaani gino emyaka obeera n'abangi omalako naye nga nina girlfriend gwenjagala nnyo Latifu mpaako erinnya limu wennange limu lyokka bwe riti waaye ndeka nkola emirimu gyange Latifu anji ogenda mukakasa otya nti oli kiriya nga tasobola kwogera linnya lye Buladi Kablaza Latifu Love eno njalo giweereza abakikwano abalaba show eno nga muli mu Oman muli Egypt olwegembe sozi. How are you forgetting guys from Egypt? And I was like, oh my God, thank you so much guys for being part of the family. If I have not mentioned your country, actually today njagala tukole challenge. You're going to give a comment. One, at the end of the story, you're going to give a comment in okula observation, the lessons you've picked from this love story. But in the first place, you're going to tell us where you have watched this story from. Are you watching it from Uganda? Are you watching it from California? Just tell us. Tell us, please. Let us know. Newankubadde mwekweka ne abasinga n'amanya ge mukozesa ku YouTube temulinga sozi monti oyajja munoonyereza ozulenga yeye. Abalala mukweka identity like you come in
through other names nenga sigemanya gama matufu. So tell us, where are you watching from? Then owe comment yo ngabo olabye story eno, the lessons you've picked from brother S. Muwulidde Latifu omuntu okugamba nti nno gino emyaka nno osobola ba girlfriend abangi, ekisooka muvubuka muto. Kati simanyi bagezaako tegeeza nti abasajja abakulu basobola ba girlfriend abangi, nga in actual sense abavubuka abato babeera ne ba girlfriend abangi. So I don't know why kyagezaako okutegeeza. Sister, this is a clear sign nti guy ono alina more than one girlfriend. My question would be, if you evaluate, if you look at yourself, can you be his priority? And how best do we get to know that you're a priority? Being a priority is him mentioning your name like without even thinking twice. It's one sign. So him not being sure is a red flag and something not to take for granted. Tusuubira nti omuntu akuliyo teyesika nnyo ng'ono bw'omulya bweyesika bwe yeebuzaabuzaabwe agijjako bwe mukubira. So nze ndowooza nti otegedde w'oli, otidde nnyo naye otegedde w'oli. Kati omanya bw'oba oteekamu amaanyi go, oteekamu ng'obalirira, otherwise oyinza okifeesinga rough ng'ate si kyenkwagaliza. We twakomye abasinga bagambye nti love story tubeere nga abagayi babeerawo ku weekend, then ba sister weekdays. I think we're going to go by that. Kati weekend yeno tuvuze week namba nga ya guy. I don't know. We'll see how to go about it, so I'll keep you posted. Olumu checkingako wano mu community. Bw'ojja ku channel eno, check awali ekigambo community, ntera okuwa information, ntera okukola communication in case of anything. You can check my, but yeah, wetwakomye nga brother S ali mu nnyumba ne Shamira, guy akubye essimu, agambye Shamira nti mpa ku S njogereko naye. Katandikiraawo. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokwiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulira awo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene, okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story. Butuuka ekiro omusajja akuba essimu. Akuba mubuuza gy'oli oli muli bulungi nti omuvubuka omulabako, amugamba nti wuuno wano ndi naye. Mumpe mubuuzeeko ku ssimu. Kakati nno bannange ntya n'okukwata essimu. Mugamba ne mugira bwe nti mugamba gwe tumpa ssimu lwaki ngezako mugamba nti lwaki omusajja mugaye nti ndi wano. Nangamba kwata essimu yogera ne munno. Nga sina kyakola essimu ne ngikwata, omusajja ngamba oli otya muvubuka kwanza gye ndi ssebo. Oli otya munno we bali kumujjanjaba. Kwanza namujjanjaba yawona. Nti mubeere bulungi, mukuume bulungi. Tisagala wabeewo buzibuzibu bwonna bwonna. Bwe mubako kye mwetaaga mumbuulire. Kwanza kale ssebo. Bye, najjako essimu. Nenkola kye ne kati tumala okutuula senior 6 awo. Tukyalinda ebigezo tebinnadda nga ndi mu holiday jjukira kati awo tuli mu vaka ya senior 6 ngendangayo ne tubeerako ne tutundula vanira ne tukola kitu bwe tutyawo naye ng'era omutima guli gukyalimu kiri ekyekange ekyabawo kati nga kiri ekigambo omusajja kye yanteekamu kikyampa okweraliikirira okw'amaanyi. Omusajja ono yali ategeeza ki? Lwaki kiki kye yali agamba kye siyinza mmubuuza? Nange nga ntuuka ekiseera nga ndowooza ngamba kati omuwala ono mweggyeko ntya? Kyennyina okukola omuwala ono mweggyako kubanga ndibeera nti kiyinzika kitya okubeera mbu abasajja babiri balina omukazi omu? Ekyo mu nsi gye ekiri
tikiriyo kuba kati olunaye ndi musajja mukulu nga ndowooza ntegeera. Nangamba kati omuwala ono kye nnyina okukola sigenda mulaga nti oba mukyaye oba munyigire, naye kye ngenda okukola kumwesalako okudda wano. Sigenda kugendayo wowe mu mutima, just bwe bw'anaayagala nga ajja kujja nga ndaba waka muwerekera agende bwe kityo, tutambulirawo mpola mpola ngende nga nkikola ki, ndabe engeri gye ngenda nkiwunzikamu mpola. Kati era kye nagezaako okukola nga sikyagendayo nga Shamira ankubira essimu ne twogera ne tunyumya ne tukola tutya ne ng'alaba sikyagenda aŋŋamba jangu mugambo kale enkya nja kujja sigenda, ntandika omudisappointinga mu ngeri bwetyo nga sigendayo nga kyenjagala ndabe nti ngenda mwekutulako mu ngeri ey'empolampola, tukyawagane mu ngeri ey'empolampola. Kati bambi mukazi wattu ndowooza n'olumu yayagala nga ngende ntundule ku vanira nze nga sigenda, mudisappointinga. Kati lwali lumu najja ewaka mba muwerekera ekiro naŋŋamba nti sinti wangi mu butuufu ndi muntu mukulu nange nkimanyi, toyinza kubeera nga toyagala kujja kukola ki kunda, ne bw'oba owulira nga omusajja tosobola oba nga eka toyagala kujja nga tokyayagala kujjayo nti tugende e Rwanda, kiki ekitugaana okugenda, tugende e Rwanda ono omusajja muviire, tugende tubeere e Rwanda nensobola okukola ki okufuna ssente. Nagamba ssente nsobola zifuna ne tugenda ne tubeera e Rwanda, tezisobola kumbula. Ne mugamba nti asisobola kukola ki, sisobola kugenda Rwanda nga sinaba kufuna ki results zange, nina okulinda ebigezo nti naye bwe binadda tunaagenda ko nze ye tujja kukola ki, tujja kugenda nti kale nga muwulisiza naye kati ekikugaana okujja eka kiki, lwaki tokyayagala kujja waka? Nga mugamba amazima amatuufu kankubuulire, buli lwembeera nga nzize eyo nti ekikangabwa kiri kyannemeramu, sisobola kukyerabira, era buli lwanvaayo eyeewo mala ennaku n'ennaku nga sikola ki, nga seebaka sifuna mirembe, mala ennaku nga sirina mirembe. Kyekituufu y'ensonga lwaki sikyakola ki, sikyajja koyo. Naye era ebyo byekwaso, nemugaa si byekwaso, ge mazima amatuufu nti kale. Kati yatandika amagezi ge yasala bwe yamanya nti awaka sikyayagala kugendayo, yankubiranga essimu nanga jangu tusinkane wano wetu nga tugenda ne tugenda nangugulirayo oluusi ku ngoye biki kati olwo nga tugenda mu loogi nga gye tugenda ntundule vanira. Kati kyavaamu ate n'ekyomu loogi nakyo nenjagala nkiggale nga sikyayagala kumumiitinga nti tugende oba tutundule vanira oba kiki, noonya engeri gyengenda nga mwekutulako mpola. Nakyo nentandika omubuzaabuza nga mubuzaabuza nange Shamira kye yakola olunaku lumu teyasiibula, ng'apaakinga bintu bye bulungi, nange teyansiibula, ne bbaawe teyamugamba, ng'alinnya bbaasi ng'agenda wa maama we e Rwanda. Kati wayita ennaku nze nga ndaba takyankubira ssimu, kati ate nga nze nange saagala mukubira kubanga nnoonya engeri gye mwekutulako mu kimu mpola mpola. Mmanya nno kati nno alabika nfunye kagaapu, alabika naye kati agenda neerabira. Kumbe nnowa muwala agenze e Rwanda. Kati omusajja ndowooza bbaawe yakubanga amasimu ng'alaba tegakola ki, tegayitamu. Simu teriiko, yavaako n'avuga emmotoka n'akola ki, ndowooza n'ajja awaka n'asanga ng'omuwala omukazi we taliiyo. Omusajja ennamba yange ye yali omusajja teyagitwala kubanga n'omukunkubira omulundi guli yankubira ku ssimu ya Shamira ng'omusajja akola ki, ng'agenda ewa nnyina w'omuwala ono omuto wali we yamufunyisiza olubuto e Nateete, ng'ayogera naye. Kati omusajja lumu nze mba ndi awo ng'atuuse eka, yansanga njoza n'okwoza engoye ku makya, ndi awo njoza ngoye zange. Ng'akyama waka nga tumwaniriza ng'atuula, negungwa wala. Naŋŋamba tunyumyanyumyawo ne jjajja amufumbidde caayi, anywedde tunyumiza emboozi tunyumiza. Jjajja olwewungulamu omusajja ng'ambuuza, Shamira omanyi gy'ali? Kunza asimanyiwo. Kati oba omusajja yali alowoozeza nti nooba twadduka ne tugenda tutandika okubeera ffenna eyo, kati ekyomukisa omulungi ansanga wawaka. Mbuuza omanyi gy'ali? Konze simanyi gy'ali. Nange tuludde nga tuwuliziganya, nkuba amasimu tegakola ki, simu teyitamu bwe mukubira. Nimba nno nze simukubiranga nako. Omusajja ngamba nti eka taliiyo, nange essimu ngikuba tekola ki, essimu teriiko. Konze eka taliiyo, nti taliiyo. Konze otuuseeyo, nti ntuuseeyo. Ne mubuuza ogudde ennyumba, nangamba nti nzigudde ennyumba taliiyo.
waka kirabika nti amaze ennaku nnyingi nga taliiyo naye tugende. Ne mugamba adde nkyayoza engoye saagala kugenda naye mutima gwange ngamba nti tugende tugezeeko okumunoonya gye nnyinza okugezaako okumusuubira naye tugende ffenna. Kati naataawo n'entyamu naye nga bw'oba omusajja alowooza mukazi we namupaaza n'embaako bagye namuteeka ng'ayagala kunzita oba kukola kyataŋŋamye nga buli bwe yandekamu ekyekango kiri ekitiiso kiri n'entya ng'ate sirinamu nembulwa bwe ate bwe nnyinza okugaana ne ŋŋamba kangume ŋŋende naye. Kati nange ndi musajja oba kunzita okugjako nga yaguze ekibinja ky'abantu banankuba mitayimbwa ku mutwe naye kati naye ndi mukulu kuba kulwana tunaayabika nga mmaliriza okwoza nga nzaanika nga naabako nga tutuula mu motoka nga tugenda. Kati tugenda okutuuka awaka nga ndaba nange ku kashedi wajjudde enfufu mpitirivu nga kiraga nti wamaze ennaku nnyingi nnyo ng'omuntu ono taliiwo. Sajja nanyumiza nangamba ŋŋenze ewa maama wa enateete nti naye maama naye aŋŋamba tamanyi gy'ali. Kati ne mubuuza kati ayinza kubeera wa awalala nangamba siyinza kumanya nze mbadde mmanyi ayinza okuba gw'omulina oba nti oba ali eyo ng'asula eyo wuwo oba kye ne mugana edda nge simanyi gy'ali. Wakomadde okumuwulizako nze ebbanga liyise ennaku nga bwe ziti ti nga tubeerawo tetwetegeera kakati musajja nga ŋŋamba nti akale twasiba ffenna olunaku olwo lwonna nga nze obudde bwe bwawongera nagamba kale genda eka nti nakuwa update bwe naba nga nnyina kyenzuddewo nti kale. Musajja yatambula n'agenda ku poliisi n'alipootinga mukyala wange biki n'alipootingayo. Kakati bwe yaddayo ewa mama waabwe oli enateete nazaala muyite nazaala waffe yadda nagamba nti oba yasimbula n'agenda e Rwanda tuyinza okubeera wano nga tweraliikirira kumbe yasimbula n'akola ki n'agenda ewa mama we e Rwanda. Kumbe kyekyali ekituufu. Kati omusajja yateeka amafuta mu motoka n'akola ki ne batuula mu motoka n'ono maama ne bagivuga ne bagenda e Rwanda. Kati nze mbeerawo nkola emirimu gyange waayitawo ebbanga lyalinga lya wiiki mba ndyawo ng'omusajja akomyewo. Kati bwe baatuuka e Rwanda baamusangayo nga yatuuka namubuuza lwaki mukyala wange wanoba kiki ekyakugoba awaka biki butakuwa budde ki. Omukazi Shamira yamuddamu ekigambo kimu n'amugamba nti bw'oba oyagala nkomewo ewuwo nti kasitula esi n'omuleeta wano nja kusituka nzirewo. Omusajja teyavuga emmotoka ne bakomawo. Kakati ndowooza omusajja yamanya bw'anambuulira ekituufu nti nno tugende e Rwanda oba omuwala mulabye mukazi mulabye tumusanzeyo e Rwanda yalowooza siyinza kukkiriza genda naye wa Rwanda ate ng'era kyekyali ekituufu sandikkiriza n'aliyiyiza lazima bwe mumululako. Kati munnange nga tutuulaawo ngati mba ndi awo wayisewo wiiki ng'emu ng'omusajja akomyewo mu motoka ngamba nti Shabira nakoze eki twamulabye nti gyali eka nga ngamba gyali twamulabye mwamusanzeewa nti abadde alina mukwano gwe yagenda okukyalira. Kuti nti ye naye bw'ogenda okukyalira munno ate essimu ogijjako nangamba nti essimu yakola ki yagwa mu mazzi kumbe naye anfumba afuna engeri gyanzija wano okuntwala e Rwanda. Nti naye tugendeyo nyina byenjagala twogeremu tugende katukole ki tubeeke bye twogeramu bituteesa. Konze kale kati olwo nno sikyamutya kubanga kali ke twagenda eka n'abeera nga talina kikyamu kyeyandaga olwo nga sikyamutya simutya nga musajja ako nga nyambala nga naaba nga nyambala kumbe omusajja ayagala kunvuga kuntwala Rwanda nga nyambala nga tutuula mu mmotoka. Ngenda okulaba abaali badde bagenda e Lugala tutuuka wali ku gundi tutuuka eri emasanafu twayita eri masanafu era bwe tuti ewaka tetwakyama twayitawo buyisi ne tujja tuyita eyo ne tujja tugwena e Lubaga sayidi eyo ngenda okulaba tuli eri ku bayitawo batya tuuto tuzze nateete omusajja emmotoka yagitonoza wa omusajja emmotoka
tuutwo twagguka Nateete ne tujja ne tutemera eyo. Banaye mu bufunze omusajja olugendo emmotoka yagitunuza Rwanda. Ne mubuuza tulagawa. Nangamba tugenda kunoona mukazi waffe. Ali ludda wa konze ko ye gye tugenda gyali. Yagamba teyambulira kituufu nti tugenda Rwanda. Maama. Omusajja ng'avuga emmotoka. Omutima nno nga guŋŋamba nti omusajja noono kiki kyagezaako okukola wajja ntwala. Yateeseteese wa kunzitira nga ntwala kunzita kingenda okulaba tuli ku bboda ya Uganda ne Rwanda. Nga ntwala ŋŋambawo genda wali bakuba obufaananyi nga bankuba obufaananyi wali nga bankolera kipapula zu nga tuyingira Rwanda. Tuvuga emmotoka nga tugenda tuuto tutuuse Rwanda mu bufunze. Esitolo giyimpaya twatuuka awaka. Awaka baali eyo mu kyalo eyo munda eyo nnyina gye yali abeera eyo ewa nnyina ewa jjajja wa Shamira azaala nnyina gye yali yadde ewaka bali eyo balunda obubuzibuzi eyo mu byalo. Motoka ng'epaakinga mu luggya. Shamira yagenda okulira emmotoka ekola ki? Paakinga mu luggya agenda okuvaayo nga ffe tuvaamu. Omwana muwala yafubutuka emisinde n'asooka jjangwa mu kifuba n'akaaba amaziga yagamba eso zonnonye nange ebintu bitutuukako mu bulamu. Baawe azze okumunona nze kati nze gwagamba nzize munonye. Omusajja n'ayimirira ku mmotoka bw'ati ku luggi n'atutunuulira. Ndowooza bambi n'alowooza ebintu bingi n'agamba oba nakola ensobi okwagala omwana ono nga muto n'alimulekedde emyaka gye. N'atutunuulira. Samira bambi n'akaaba amaziga ne gankulukutira ku ssaati. Ne tumala ne tukkakkana ne batuyingiza mu nnyumba ne tutuula. Bafumbye caayi awo amata gemumanyi ag'enta amakamirewo nga bafumba nga tunywa caayi. Yagula ebintu eno ebintu bye twagenda nabyo eno nga tukyali eno mu matawuni nga omusajja agenda nga aggula emmotoka nga ng'ajja nkwatireko nga tugenda nga tujjamu ebintu mu bbuutu. Emmotoka yalina kibina ziri kibina ez'edda nga tujjamu ebintu mu bbuutu. Rwanda twamalayo ennaku zaali 3 kyokka abeeka tebamanyi wa gye nalaga kubanga bwe nalinga naavaawo jjajja namugambanga nti sijja kubaawo okumala oba ennaku 2 oba sijja kubaawo oba sijja kusulawo. Jjajja namutegeezanga bwe naabanga nsiibeeyo. Kati jjajja tamanyi wa gye ndi. Nagenda n'omusajja ye gwamanyi nti mukwano gwange ne gwe nagenda naye tamanyi nti oba musajja munnange nti oba yebbawo omuwala omuzungu. Twamalayo ennaku 3 kati nze baatufunirawo okusula ewa kojja wa Shamira gye twalinga tusula nze ne Shamira. Kati noono naye omusajja bba wa Shamira naye bamufunira walala gye yalina okusula era naye ewa kojja omulala omuto. Kojja wa Shamira omulala era omuto. Kati ffe Shamira twasulanga eri ewa kojjawo omulala omukulu nga tusula ku mufaliso mu ddiiro nga bamumanyi eby'omu byalo yalo bwe biba. Ennaku 3 nga tusimbula emmotoka nga tukola ki? Agivuga nga tukuloosinga nga tukomawo Uganda nga twatuukirawo ka twatuuka na kiro bwali buzibye essaawa zaalinga 3. Twatuuka ez'ekiro tebanvuga kunzizaayo waka. Twatuukira wano waka kati obudde engeri gye twatuuka ekiro baagula chips awo ze twali ekiro ne bino ebikoko bye bookera ku kkubo. Bwe twatuuka ewaka bye twalya twafumbirako caayi bye twalya kate tetugwa ku buliri bwaffe 3 kuba mu nnyumba temwalimu mufaliso mulala nti oba ki. Ku buliri twagwako 3 era ne twebaka ne bukya. Bwe bwakya omusajja nga mugamba ssaawa awo nga 3 nga mugamba ate njagala kuddayoka kubanga abeeka tebamanya wa gye ndaze. Bayinza okuba nga beeraliikirivu nnyo jjajja abamu eraliikirivu nnyo nga siriwaawo kasaabagamba nti nnyina gye ndaga wala kusinziira nga bwe wanzijjayo eka. Ngamba nti kati nga bwe nakugjayo era tulina okuddayo ffenna ngenda kuvuga nkola eki nkuzzeeyo lindako katusooke tugiregereko wano. Kati awo nga tulina okulongoosa ennyumba. Shamira ne okusiimula nga bumanyi ennyumba eyali emaze ebbanga nga teriimu muntu enfuufu ejjudde buli wamu biki ne tulongoosalongoosa ffenna 3 mu nnyumba. Ku shedi kwonna ne tusiimuulako
yatutereezaawo awaka bulungi. Twamala okutereeza ng'omusajja nga tutuula tulidde olunaku bwe lutyo bwe lwagenda ssaawa nga zituuka ez'olwegguloggulo awo. So nga tuddemu emisana nga ngamba njagala obeere wano obeere nga Shamira tomuyisa tomwewala. Nze siraba lwaki okyantya, kubanga Shamira yaŋŋamba nti wali tokyajja wano nga tokyamulabira tokyamuwako eyaka kati nga talaba nakyakola wano. Nze sibeerawo, lwaki oyagala nkole ntya? Omuvubuka gwe oyagala nkukolera ki? Oyagala nkole ntya? Mbalekere bulekezi maka mbeere nga sikyajjirawo ddala, nakyo nsobola okukikola bwe kiba nga kyekyetaagisa. Kubanga Shamira mulinamu omwana, ye yampa omwana wange asooka, nze nazadde ndi musajja mukulu. Yampa omwana wange asooka, kati bwe kubeera balekera wano nga kyekisobola obbaya okuyamba ne mubeerawo mu mirembe, nze nsobola okukikola. Tomulekaawo, njagala abeere nga ali comfortable buli kadde. Kanze kale ssebo nange kawunge olwegguloggulo ssaawa nga 11 tutuula mu mmotoka basatu nga banvuga nga bankomyawo awaka. Kijja nga ngamba otweraliikiriza emitima badde waka nga tumubula nti twafuna olugenda olwamangu mangu ate nga tusobola kuddako kuba jjajja awaka yali talina ssimu. Twali tetusobola kudda ne tufuna olugendo lwamangu mangu awo. Muvaawa ng'omusajja muga nti atubadde Rwanda. Mwabadde mwagenda paka eyo nga temutubuulidde, muyinza mutya okutambula ne mugenda eyo nga temutugambye? Oba olyogera waka mwali badde mutugambye nti amunaye olugendo lwatugwako bugwe eyo nga tuli eyo gye twali tulaze. Bo bamanyi nti omusajja muki mukwano gwange. Kati ko olujuga twajja ne Shamira kati nga bandekawo awaka nga bo balinnya nga bakola ki? Nga bagenda kati jjajja ambuuza nti uyo bulijjo bamanyiganye ne muzungu ng'ate obalese ne bagenda bukako, nze nti oyo kojjaawe. Kojja wa muzungu. Nti lwaki bulijjo totugamba nga ajja tumulaba ne tetumanyi ffe tulowooza mukwano gwe kwanza oyo kojja waffe. Nti ng'agenda kati njiye engeri gye nsobola okukola ki? Okwekuta kubanga era eyo embeera nga sisobolaga nti ngitambuliremu. Ky'omukisa omulungi awo wenfunira mukwano gwange yali abeera eno mu lino eggwanga mwabeera yajja muno kati eno gyendi. Yajja awo alina obusente nga ndiiramu nga nti omanyi nti lwaki tetugenda? N'ogendera eno nga bwe mmanyi ebyekyaddondo lwaki tetugenda n'okola ki? Ne tweyiya eri obusente eri obufuna. Konze kale kati ate olwo nga ndaba ono agenda nakunzija kumuguwa. Ate nasiibula abeeka bo nabasiibula naye nabo saababuulira nsi mwe ŋŋenda entuufu. Ne mbagamba ŋŋenze naye muzungu bw'abeera nga azze wano nti mumugambe nagenda mu nsi bweti. Era nabo bennyini gye nali mbagambye nga nze ntambula nga nzijja nantuukira eno. Kati waayitawo ebbanga nno nga nabo sibawuliza olw'ensonga saayagala ate bakwate ennamba eno bagiwe muzungu, bagiwe Shamira. Nalwawo nga sibawuliza. Kumpi ebbanga lyali ligenda nga mu mwaka. Lwali mba ndi awo omutima nga gunnuma njagala kuwulizako ku jjajjange. N'abantu bange bonna eka be nalekayo. Simu nga ngikwata nga nteekako ssente ziwera nga nkubira muto wange. Kamugamba nti ndi wa mbunsi bweti ne bweti. Watugamba ogenda gindi nti ate eyo saagendayo. Lwaki? Konza puroguramu yakyuka n'enzija eno naye ekyenjagala osooka okole kiri ekintu kimu nti enamba yange ogikoze ekyo ogifunye nti naye munnyambe ekintu kimu temugiwanga muzungu. Koye lwaki? Namugamba kuba jjukira bo baali tebalina kye bamanyi. Konze nti nze natuuka eno nawasa. Nali sinaba kuwasa mu kiseera ekyo naye namugamba nti natuuka eno nawasa nti kakati ate bwe mugiwa muzungu wajja kubaawo engo 5. Nti muzungu waffe lwaki tewamuwasa? Wamuleka bulesibwa otyo notuuka eyo n'owasa? Waki wali mututte n'obeera naye eyo? Bo tebalina kye bamanyi. Konze nti natuuka eno ne bifuuka bikadde. Nti njogera nabo nga mugamba ng'atambula nga mugamba gende wabajjajja jjajjanga naye njogera naye nga naye mugamba biki jjajjanga anyiiga nga ngamba oyinza okutuuka oti eyo n'owasa. Omuzungu wange yantuusa ku kino nange nensulako mu masannyalaze. Nze ani mwana wa munako yandisuzeko mu masannyalaze? Oyinza otya okuleka muzungu wange mu bbanga bw'otyo? Nedda mwami wange sisiimye sisanyuse n'akatono. Jjajjanga ayomba ate nga siimubuulire biki biriwo.
amugamba nti jjajja tokola kitonyiga kasita bonna bajjabo bwe ntyo ng'ava ku ssimu era muzungu wange tebaamuwa nnamba yagendangayo bambi n'afuba okulaba nti anoonya ye kye yamanya kimu nti oli yagenda bweru naye teyalekerawo okugenda waka ng'agenda n'abakyalira n'abatwalira ebintu biki agezako okulaba nti abafunako omukwano basobole obbajjako ennamba nga bamugamba kimu nti omuntu tetumuwulizanga. Era jjajja nze naye namukomekereza ne mugamba naye jjajja nze omuzungu ne bw'abeera ajja gwe tomugamba nga nti ompuliza mumugambe temumpuliza. Kati naye nga mbeera eno neno naye saamala bbanga ddene nnyo okwongera okwagala okwekutulako kyenyinza okuyita oba ekikoligo kiri nenfuna omukyala eno gyendi naye nga naye munnayuganda. Omukyala oyo ne tugwa mu mukwano oba sijja kiyita gwa mu mukwano mu bufunze ne tukola ki ne tuwasangana kubanga era olwamufuna nakutandika kubeera ffenna olw'ensonga nti nali neetaaga omuntu asobola okumbeesabeesa okuvaamu ekintu kiri nentandika okubeera naye kakati ate naye nentandika omumuzuulazuulamu ebintuntu bye kubanga waliwo omwaka era gwe navaako wano nenkomawo ekyaddonde eyo era Shamira namwekweka saamumiitingako nekomawo ate bwe navaayo naye ono naye n'atandika okukola akasasiro we kubanga naye alina ebibyo bye yakola bingi nentivako kati awo laba Shamira agenda ngwako ku Facebook ate naye nange nakola ka busiru nagulawo Facebook account nengenda ngiteekako amannya gange gennyini oba ndowooza ebbanga engeri gye lyali liyise nawo nga nalo saakiteekako birowoozo nti oba ayinza okunnoonyeza ate ku social media nange daba angwako ku Facebook gyokka n'ennamba yange nagiteekayo gye nali nkozesa eno mu kiseera ekyo bannange ennamba yagijjako agifuna ate nga ne ku WhatsApp yali kweri mba ndi awo nno kakati nno olw'emyaka gyali gyetoolodde ebbanga lyetoolodde kubanga noono omukyala gwe mbadde ndi naye tubadde olwo nga tuli mu baana babiri eno gyendi kati nakamalayo emyaka 10 kakati nga mbeera awo mba ndi awo lumu ku WhatsApp ng'ennamba esindika message njikola kati nze message eyo saagikola ki saagiraba mukyala wange ono gwe mbadde nnine bye yasooka ogikola ki ogiraba ekiro ogiwuliriza ko yasindika voice note nga ngamba sebo mazeka tejjukira ne nange nga ngamba mwana gw'oli muzibu nnyo naye ne bw'oligenda wa ndikutuukako ne bw'oligenda mu Amerika ne bw'oligenda wa ndikutuukako siri kukyawa obulamu bwange bwonna gwe wali omusajja ow'okubiri mu bulamu bwange era gwe nayagala mu bulamu bwange era gwe njagala mu bulamu bwange ne bw'oligenda wa lazima ndikutuukako kati ennamba ngifunye ntegedde ensi mw'oli ŋŋenda kujja nkutuukeko nze gwe bba wange teri bba wange mulala era mbadde nkulinda ebbanga lyonna nga nkunoonya naye kati nkufunye nange omukazi message tagiwuliriza teyanyega kati lumu tuba namulaba mbeera kukyukakyuka nze nzukusesa afaayo sakola kati nomuba ngenda ku WhatsApp wayisawo ennaku nga ziizo ngenda okulaba ndabamu gundi gyesitegeera enamba gyesitegeera kuliko ekifaananyi yali ataddeko mu kiseera ekyo kati Shamira yali azadde abaana abalala 2 kati olwo ng'alina abaana 3 kati kuliko ekifaananyi kya kibebi nakyo nga nkiraba nti kyotala kyeruyeru enamba kati nga nzisaako ka voice nga ndaba ka voice note ka playingiddwa kali played nziramu nga nkakola ki nga nkaplayinga mpulira gundi eziriko amaloboozi agaliko nga ku Shamira si kwempulira banaye nawunga enno kakati olukindo lwange luno lwe nabagamba eccupa lwe yansala bambuuza kubeera ne Shamira yalumbuuzaako ku luli omulundi guli gwennyini gwasooka nga namuga nti nemunyonyola nze namuga nali mpanula ekinyeebwa biri ebizungu ne mbanyonyola nga sitole eyo bwe yali kati bwe mbagamba bonna nali mpanula kinyeebwa nengwa ku kikomera eccupa nezinsala bwe kityo kakati
omukazi ono naye naakola ki kati ono atabuze kati ate Shamira yatandika nga okusindika messages ez'okumukumu ng'alaba nzikola ki nziraba naye nga nze siziddamu sindika ez'okumukumu kati simu nenjiteekamu password nga kyessaagala omukyalo ono addemu okukola ki okulaba messages ezo ntaddemu password kakati bwe yabiraba nti simu yange yabeeranga opening ebeeraawo tebeeramu password tekola ki kati bwe yawulira ka message kali ate nemala nentekamu password kati ate na wano ne bitandika okuntabukira newankubadde nange naye nali muzuddemu emizeeze z'emiralalala gye nali ngumidde kuba mu mize gye namuzuulazuulamu gyalimu n'egy'obwenzinzi naye kati nze ngeri gye sali muntu wakutabaala nnyo nnyombi abakazi nenkirekeraawo kakati ate nga bw'omanyi omuntu yalimu obwenzinzi ate bw'azuula munne nti kubanga era ye n'ekyo nakyo yakiyita bwenzi nti nyenda oba nayenda oba nina omukazi eka ekyaddondo yanyiga n'atembeera n'atandika ogitabusa neetabuka ate n'addamu n'okwagala abasajja bali be yali be nasanga yayagalako edda eno nga sinnamufuna azzeemu ataawo okubaagala ataawo nabo batandise okuntiisatiisa n'embeera ataawo mweyo embeera eyo nayo neeyita sitole eyo yeeyo naye ate nayo ndala panvuwanvu kakati ndowooza mu kiseera kino kambatuukire endowooza oba ngenda awasembayo kati mba ndi awo lumu voice note endala ejja ku ssimu yange jjukira Shamira nagaana okuddamu message ze wadde azisindika kubanga namubulookinga bwe namubulookinga nendyoka nfuna message ate endala okuva ku namba y'essimu endala kati ate eno yali yabbaawe omusajja ng'asindika message nga ngamba nti musajja ggwe kuba kati oli musajja era bw'atyo bwe yayogera nti musajja ggwe kuba kati oli musajja nkimanyi nali mmanyi ovudde mu bulamu bwaffe n'ogenda naye ate mu bulamu bwaffe wamaze n'okomawo nali nkyesonyiye naye kakati kankole kye nali nteekwa okukola message nenjiwuliriza era saagiddamu mbeera kye yatandika okubaawo bannange nafuna obuzibu mu ekiseera awo kati ebbanga kati liyise wenjogerera bino nti kati ebbanga liweze nga lya myezi 8 natandika okufuna obuzibu mu nsonga z'omu kisenge lumu twali tuli ne mukyala wange ono kati gwe nakaawukana naye gwe nafuna eno bwe tulina abaana kuba abaana eno mulinamu abaana babiri bonna nabaleeta ne mbatwala e Uganda babeerayo ewa mama wange sibabuulidde nti kati awedde ebbanga eryayita lyonna awo jjajja yamala n'afa era n'enkomo ne muziika biki ebyo sibigenzeemu nnyo naye kati nafuna obuzibu lumu tuba tumaze okutundula vanira nono mukyala wange gwe mbadde naye eno najja nenjiikirwa empewo nga omuntu bw'ayinza okujja bakiyita kitengo nagwamu engeri y'ekitengo nempulira ng'omuntu gwe bayinza okuba nga gwe bayiiridde amazzi nentintima nagamba omukazi nti mpulira nkoze eki nguddemu engeri y'ekitengo oba kiki kintu kinjiikidde ng'omuntu bw'ayinza okuyiira amazzi omunyogovu omubiri ne kunyogoga nyonyonyo nempulira obunyogovu bw'ekika ekyawaggulu ennyo omukazi najjayawo gundi kiduve ekyokubiri nambika nga nebyambika sikyawulira buki sikiwulira bugumu sibuguma obudde ne bukya nempona obudde bwe bwakya saddamu kuwulira buzibu bwonna bwonna nti oba nina awannumu oba ki okinentereera nenzira mu mbeera era nagenda ne ku mulimu nenkola bulungi nnyo kumbe bannanga obuzibu bukoze eki obuzibu bugguse bwe ndimu n'olwaleero natandika okufuna obuzibu mu mbeera y'okutundula vanira nga mbeera n'omukyala bulungi nnyo nga bw'omanyi bw'okola emirimu ne mukola romansi biki bulungi nnyo nga ndi mu mbeera entuufu ey'omusajja gy'alina okubaamu naye oluyingira bw'oti mukazi we nti pa kigwo ndowooza mutegedde kye ŋŋamba kigwo kyokka oluvaamu ate n'oddamu n'oyimirira n'okyajinga omukazi kati ezo ennaku ezaasooka omukazi n'ambuuza wabaaki kiki ekikuliko nemugana nange simanyi kati omukazi ye nga bw'omanyi nti omuntu alimuko obwenzi yaŋŋamba olabika olina mukamusajja gwe wayagala baakuloga ggwe
bateekwa okuba baakoloka. Ne mugamba kati nze eno gye ndi wali owuliddeko nti ninawo akabonero konna n'essimu yange ebadde ng'ebeerawo ebbanga lyonna, wali owuliddeko akabonero konna akakulaga nti eno nti oba nina omukazi omulala gwe njagala, nze njagala bakaabasajja. Nambuuza kati kino kivudde ku ki? Kati nange awo ne neekwasa nti gwe gw'omanyi ebirwadde byo bye wandeetera. Neekwasizaawo naye ng'olwo ntandise okutegeera obuzibu kwe buyinza okuba nga buva. Kati naŋŋamba nti ne tufunamu awo obutakkaanya ne tuyomba. Naŋŋamba essimu watandika ogiteekamu password, kakati bwe bwanga obuzibu buva ku nze, lwaki essimu watandika ogirookinga? Biki. Ne mugamba nti ne bwe nnali sinnagirookinga gw'omanyi otyo oba kyali kyatandika dda nga kyali tekinnaba kweyoleka. Biki. Ne tutandika okufuna ngaawo obutakkaanya. Embeera kati omukyala ono gwe mbadde naye eno mulokole. Ngamba oba mulokole kanga nti yeeyita, kubanga obulokole kirala ekitegeeza obulokole. Omulokole ateekwa okubeera n'ebikolwa ebimufuula omulokole, naye ate ebikolwa ebigenda ebweru w'amateeka g'obulokole kitegeeza toli mulokole oba weeyita. Tutteko eyo mu basumba, tubannyonnyoddemu embeera. Bansabiddeko. Bangambye nti kyolina okukola nti kakati oteekwa nawe okulokoka. Nze saalimu nnyonnyonnyo ngeri ya ddiini ebyenzikiriza, newankubadde nti wali jjajja yalingamu katuliki nnyo we nakulira, naye nga ate nze engeri gye nagwa wakati mu ddiini zino ebbiri sannyikira nnyonnyonnyo mu kya ddiini. Antutteeyo mu balokole, bansabidde ebintu biganye, embeera yagaana okukyuka. Naye waliwo omusajja gye yantwalako era pasita. Omusajja agamba nti naye waliwo embeera gy'oyitamu nti njagala kukola ki, naye nandyagadde okwogerako ng'oli wekka ng'omukyala taliiwo. Konze kale n'atulekayo mu ofiisi. Omusajja n'akola ki? Pasita n'ambuulira, pasita sijja mwogera linnya. Pasita n'ayogera ebintu bino nga bwe nangamba wali ennyama y'omuntu. Kituufu? Konze nakituufu. Nanga aba akulisa ennyama y'omuntu. Konze kituufu. Naŋŋamba naye kitwetaagisa okusaba ennyo n'okusiiba, kubanga eyo embeera okugivaamu kyandiyinza okukwetaagisa okuddayo okusisinkana omuntu oyo. Ne mugamba musumba ekyo tekisoboka, sisobola kuddayo okukola ki? Kumusisinkana, kubanga n'ebbanga eriyiseewo ddene. Mu bufunze musumba oyo naŋŋamba osobola okumpenga kyajja kitya bakuliisa ennyama eyo. Nentandika omunnyonnyola, saamukweka kintu n'ekimu era namubulira mazima gonna. Ngamba oke kituufu, naye nti kama ajja kutuyamba. Sumba nga mpawo anointing oil. Ngamba naye tusabe, tuyingire mu kusaba. Twayingira mu kusaba, tusiibye, tukoze buli kimu ekyandyetaagisizza. Kati ebbanga liyise emyezi giri mu 8. Ekiseera kyatuuka nno omukyala gwe mbadde mbeera naye eno nalaba nga ebintu biganye. Nga bw'omanyi nti abakyala munaye ekizibu okugumiikiriza. Yamala n'agenda, naye ngenza just bwali bwekwasokwaso bwe yeekwasakwasa n'atambula n'agenda. Nensigala bw'omu mu nnyumba era mbeera bw'omu kati. Naye ng'embeera yagaana okukola ky'okukyuka. Kaakati nga waliwo bwe mbabuukidde nti nga sinnaba kugenda wa musumba ng'omukyalo ono tannaba kuntwalako mu basumba eyo, nasooka ne mbaako mukwano gwange ennyo ku lusegere eno gwe nanyonnyolamu embeera eyo gye mpitamu nanga nti oluusi abakyala abo baleeta ebintu kati gweoyinza okulowooza ebirala nga oluusi byava ku mukyala wo, kubanga n'abasajja asobola okwagala omukazi n'amugaana, omusajja oyo n'akukola ekintu gwe bbaawe akukola ekintu ogwemu amaanyi g'ekisajja yasobola okukola ki? Okweyambisa omukisa ogwo ayitewo. Ye mukwano gwange oyo nali simunnyonnyodde embeera eno ey'emabega nga bwe mbawadde sitoole yange ebyo saabimunnyonnyola, nze namubulira mu mbeera gye mpitamu mu kiseera ekyo. Nangamba naye kye tuba tukola okimanyi nti katufuneyo tukwaneyo omuwala nti ogendeko naye olabe oba kisobola okukola ki, tulabe bwe kinaabeera. Kati nze siri nnyo omuntu wakukwana, ate ekyo nakyo nempulira nga kinkaluubiriddemu. Ngamba naye nze kyankaluubiriramu naye era namala nenkikola nga siina kyakukola, njagala ntegeerere ddala ekituufu, newankubadde nali mmanyi nti obuzibu buyinza okuba nga buva eri ku ntandikwa gye mbaviiridde. Namukwana omuwala, yankwanira omuwala ne tuteseganya ne tukkiriziganya, era olunaku lwatuuka olw'okugenda okumiitinga ne tugenda ne tubeerako ffenna. Bannange ekintu era kyakola kintu kye kimu. Awo ne mmanya nti obuzibu bwajja dda. Kale nno bannange mu kiseera kino eyo y'embeera bwentyo gye nkola ki? Gye mpitamu.
kakati mu nnaku zino ate nengenda nfuna obuzibu oli omukyala yagenda kubanga kati lyetoolodde emyezi giyise. Kati mu kiseera kino ate raba ngenda nfuna omuwala omulala. Ono omuwala omulala ate naye nno ye yankwana kubanga nze sikola ki, nze sinze namukwana kuba ate nno ekizibu ekirala ekiriwo nti mwana muto alina emyaka 17, nyina kati emyaka 32. Babaddenga balinga bayitawo wano wenkolera nga batootota awo myaka nga 15 bayitawo awo wenkolera jasi nga mikwano gyange bajja ne bagula ebintu awo ne bakola kyabakyenga nga bwe nabagambye nti nze nyanguyirwa nnyo abaana abawala, nakulira mu baana abawala kati n'olwekyo abo abaana bwe mbabeeramu nyanguyirwa nnyo embeera yaabwe, manye engeri y'okubakwatamu mu myaka gyabwe, engeri gye nawangalira mu baana abawala. Kati wayitawo awo emyaka nga giigyo gibadde nga 3-2 ng'omu ku obwo obwana simula bwalinga buwala 2 nga bujjawaawo nga sibalaba kati bagenza okuddamu okukomawaawo abadde akoze y'omu namulaba najjuuzi banga sidde n'ennyo liisewaawo era nali ngenda ntadde mu bwediseti bwange mumatwawo nyinyuse 12 nkomawo awaka ntambula mpola dde mu bwediseti bwange matu nzija nnyimba akakayimba kankosozaako akagundi ako nali nalwawo kale na bulwi nali nalwawo kusanga nga nali nasubwaye laavuyo yonna kalemawa. Nzija nkayimba bwentyo nkagegenya mu bwediseti bwange ngenda okuli omuntu ankonako ku kibegabega ngenda okukyuka nga mwana nga yakula ngambe nkuyita towulira gwediseti otekamu volume gyotasobola nakuwulirirako bantu kyebagambe emmotoka zinakukoona nga mwaneneza nga uli otya tonyumya mu nnimi zeno weeno nga tubeera nga tunyumyanyumya nga tulinnya emmotoka kati nze wano wembeera ye emmotoka gye tulinnya emmotoka emu naye yayitawo neyeyongerako katawuni akalala akaddako ye bwe gye babeera nga tunyumya. Kati yatandikawo ngaawo n'atandikawo okujjajjanga ku mulimu awo tunyumyanyumya mboozi wa bulijjo kati lumu nga ngamba nti jangu ku Sande osabireko ku kyaki ewaffe konzewo nti kale nja kujja. Era Sande bwe yatuuka nga nyambala nga ngenda ku kyaki ewaabwe nga tumala okusaba nga nti tugenda olabe ku maama, tebabeera wala nnyo ne kyaki yaabwe, tugenda olabeko ku maama konze kale nga tugendayo ewaka nga maama atwaniriza bulungi nnyo nga mbwa nti ono mukwano gwange gundi nti akolera mu kifo bwekiti ne bwekiti nti we Uganda nti kakati ono maama we ate naye mukatuliki, ye maama we mukatuliki wadde ono ye omwana asabira mu kkanisa y'abalokole nga bumanya abavubuka, ye maama mukatuliki. Kakati ate maama bwe yawulira nti ndi we Uganda emboozi neekwatira ddala kati ne tulanda twogedde ku bajulizi bwe tutyo. Kakati omwana nno okunyanjulira nino omanyi bwe yamunyanjulidde oba bwe yamunyanjulira kuba nnaku si nnyingi nnyo eziyise, yamugamba maama nti ono yagenda okubeera omwami wange. Bana eno katono ate ekyo nakyo kyankasuka wala. Omwana muto nze ni musajja mukulu, musajja nga omukazi nti we bali kumuleeta n'omundaga nti okusinga wandibadde oyonoonekera eyo, kati ntegedde omuntu omutuufu gw'okola ki gw'oli naye okuze koye nti kale bamperekeddeko maama atukomezza ffe tweyongeddeyo tutambudde tuzze mu maaso. Omwana nga mubuuza gwe maama woyinza otya okumugamba ebigambo ebitali bituufu, wafuuka oli mulimba bulijjo bwotyo singa waŋŋambe nti kyogenda okukola sandize kyava ngamba kati kyotegeeza gwe tosobola kuba mwami wange gwe okuza ennyaka ddiye nze saagala n'abavubuka. Nemubuuza nemugana nedda oteeka okufuna omusajja ow'emyaka gyo, omuvubuka ow'emyaka gyo, olw'ensonga nti ffenaffe abasajja abakulu tuba n'ebizibu byaffe. N'aŋŋamba nti kati ate ebizibu eby'abasajja abakulu waakiri nfaafaagana n'ebyo okusinga n'ebizibu by'abaana by'abavubuka bannaffe abatalabangako. Nze njagala muvubuka saagala, njagala musajja mukulu okusinga okugenda n'abavubuka ab'okuntawaanya enkya omusanga abuuka n'oli naye mwe abasajja abakulu mubaamu ebimu muba mwabibuuka ebyoyo nga temukyaddayo emabega. Amperekera nga nze nninnya nga nzira waffe, nga nzira wange. Kale nno bannange obwo obuzibu bwendimu. Omuwala naye kakati naye anfuukira ekizibu ono, nze sisobola mutwala kutundula naye vanira, ekisooka mmanyi ekizibu kyange. Agezaako nnyo okunteeka mu mutwe ayagala okugyawo ensula naye nagaana omuleeta awaka, nkyagaanye omuleeta awaka.
Kale bannaaye nno sitole yange yeeyo. Obwo nno bwe bulamu bwe mpitamu bannange, temunjajinga kugwa mu kizibu kye nagwamu b'embeera gye mpitamu. Abantu bangi nnyo bazibu batono nnyo abasobola okwogera embeera ng'eyo nti ayita mu mbeera ey'okubulwa amaanyi. Naye ng'obwo bwe bulamu bwe mpitamu. Basozi mo family members mumpe ku ssaala. Mumpe ku ssaala. Ndabe nti nzivuunuka embeera eno. Oba amagezi, wayinza okubeerawo omuntu alina ku magezi gonna g'osobola okumpa oba g'osobola okuwa wano nga tegeera tusobola okukikola kulaba nti tuvuunuka embeera eno. Kasita bitabeeramu magezi gagenda mu basawo baganda. Eyo navaayo saagala biddamu. Kubanga toyinza kugamba nti ate setaani bw'abanga setaani yakutawaanya nti ate ogende wuwe okumufukamirira ate okukwegayirira okutaasibwa. Nedda. Kale bannange mubeere bulungi, yankosozimmo Mukama akukuume na mwenna abakuume. It's been long time. Pade producer. Love story finally tugimazeeko. Nga sinakola komenti natandise nga nkusaba naawe ng'omuntu. One, tell us where you're watching from in the comment section. It's so unfair nti osanga love story ngerabiddwa abantu omutwalo gumu ng'olina comments 4, 2, 10, 5. You guys, nina kyenteesa era nakyo tukyejjemu. Like, you lose nothing to give a like. You lose nothing to give a comment. Like, you lose nothing. I mean, let's not be so mean. You come and watch our content, then you just go. Bebantu abajja mu church, nayingira church, n'atuula, ne bayimba, ne basaba, ne basinza etteno ne betteno banooyiga, n'ojja mu muzikiti. Kugamba ng'ekyamaanyi ky'okoze kwe ku attendinga service. Past that, nothing. Actually, bayinza n'okunoonya mu kitabo ky'abakuŋŋaanye. You're not there. I mean, please. Okay, a few bajja mu inbox yange. So I don't comment ku channel, but at least I have come to your inbox. Like, there is Brother Hannington, you're watching from Dubai. Yazze mu inbox nangamba, Moses, you know what? I have followed you from March this year, and I am pleased, I am humbled by the content you put on your channel. But I am really impressed by your input by putting up that channel. I was like, okay. Now, if you don't come in my inbox, you don't comment on the channel, you don't like, you don't recommend. Okay, some will recommend and go mute or go silent about it. Okay, because I am not in your heart to know what exactly you do. But please don't be so mean. Give a comment. Like, oli muntu mukulu, oli muntu wasomako, oli muntu like nga bw'oli the story. Nawe osobola obeera omusomesa. We are discussing. So put something in the comment section and let's know that you're there. Give your suggestions from the comment section. Kasitobera mindful on the language you use. Some people come to put you down in their comments. One is like, oyogera nnyo, and you're like, hey, man, do you really know why I'm here? Naye, ekyo nkivuddeko. Tell us where you're watching from. Give us at least 2 to 5 things you've noted, lessons you've picked from this story. Kakati, ekisooka kye njagala okutandika nakyo. Brother Ace was very young. Era obwedda neewuunya abantu abakola judgment zaabwe. Like, okola comment nenga ekyo tekikusoose kubeera mu bwongo. Yes, at 17 when he met, like, he was young. He was young. Newankubadde in the course of the relationship yawezaawo 19 years, ne story ya Ace teyingira myaka 2. Eri between 17 years and 19 years. Just 2 years. Kakati, sina we nyinza kutandikira kumujajinga. Kubanga yali muvubuka muto. Actually, n'okusanga obusanzika note akaali kamugamba nti call me nga kuliko ennamba ke baamufuuwa eri ku ssomero ng'ayimbye ennyimba z'abasudde.
nakyo kyennyini nkisinziirako okugamba nti teyalina mu bitu, and given the fact that that was his first girlfriend, he was young. However, tuyinza okujjayo kino ne gamba okay, at 17 tukusuubira okubanga ebintu ebimu oyinza obba obigezaako naye si nnyo. Tumugamba bagambe nti singa wali olina obusobozi kino wali kikoze ku kino kyekyakkuba wano wategendereza bibyo tuyinza okusinziirako. Nayogerako ku mutawaana ogw'okubeera mu relationship nga waliwo a big age difference. I have ever talked about this. Nenkugamba nti bw'oyagala omwana omuto, omuwala omuto ng'oli musajja mukulu, suubira bino. Nembiwa mu list. Nenkugamba you like it, you don't like it, you will find this. Omuntu ono ajja beera comfortable ng'alina omuntu, ng'anyumya n'omuntu gwe batali wala nnyo. Kakati mubeera mu relationship, gwe gayo oli musajja mukulu, ennyimba z'omanyi ze zino. Amere zinsanze zesibalimba bufumbo bwana olunaku lwali lwa mukaaga godi dulaiva. Kakati gwe zo ennyimba z'omanyi. Era otenda bwe byali ebiseera ebyakatawi nga muli ku Suzana, simanyi muli luddawa. So the girl will look at you and is like, OMG, am I dating my granny? Kati ate naawe agenda kuyimba, ayimbe kokonyo. Kakati era omusajja bw'atunulya omuwala ng'oyo ayimba kokonyo agendaga abaana b'omulembe guno, agenda kuyita mwana, forgetting that you're his girlfriend or wife. Kati gwe kyokiraba ng'ekiri light, but I am telling you, kintu kikulu nnyo. I mean, kintu kinene nnyo. Kyova olaba nti tebisurprise nze. Kakati ogenda n'obeera gwe kennyini emyaka oli mukulu nnyo ku muwala, tobeerawo. Kubanga okubeerawo kuno kuyina engeri gye kunyweza bondi. Nagamba nti abaana ab'obuwala babeera wifi, abasajja bluetooth. Kati in your absence agenda kunoonya a strongest network connection. Kakati era mu absence olaba nga gaayo ono yakisinkana. Nabadde ndooza ne ŋŋamba watya nga gaayo ono alabye love story eno. Kitono nnyo, kiri simple. If you happen to watch this show, my dear brother, my uncle, because I strongly believe that by this time oteeka okuba ng'oli mu late 50s okusinza story bwe bagitunyumiriza. Late 50s or mid 50s. I may look young by your age. I may look to be your son or your name it. Naye ensi tetugitunuulira kusinziira ku myaka gyaffe, tugisinziira ku experience. Kyenakwagalako kimu, machazi wakola ekyobutumbaavu, ekyobunyiivu, naye ate wazuula mangu. Kubanga that breaking down immediately ng'omaze okukola ebyo ebikolobero bye wakola, ate okuba omulanga nguya nakyo tekikoze makulu. N'akabanga akatono ak'okugana eshamira kalaga nti ak'obuntu kaakomawo mangu. Kati nze bwe ntuuka ku muntu bw'atyo, ate bino ebirala mba sikyabiddako. Who am I to judge you nga wali konsayininga ne shamira ne muddamu ne mwagalana? So I respect this other person eyakyuka n'alaba nga yakola ensobi, and you apologize to the girl. Kati ekyo kyempa ekitiibwa. I don't need to remind you until next time fuga obusungu bwo. You already know that you messed up everything when you failed to control yourself. Kati nze ekyo kyenkurespectingako. So I'm not here to judge you, to push you on the wall. No. Ekituufu naawe okimanyi, and I believe that later walaba nti kyewakola tekyakola makulu era n'oyagala reconciliation. Kyenjagala okusaba kiri kimu, okusinza brother bw'ayogedde. Bw'obanga ddala nina ebintu nze nga sozi
the Bible yatugamba nti singa mubadde n'okukkiriza okutono okuti ng'akabeke okwenkana akaweke ka kalidaali. Akaweke kalidaali si kitegeera bulungi naye nsiga ekifaananyi ekya akasigo k'entungo. Nti singa tubadde n'okukkiriza okutono okwenkana akasigo k'entungo. In my understanding, the Bible says nti twandiragidde olusozi nti lusozi gwevva mbuya vva embuya odde bbunga. Bunga senguka oddewa. Just mu kwogera bwogezi Yesu kye yali agezaako okutegeeza. Just okukkiriza okutono bwe kuti okutone ennyo kwali tukozesezza biri. Kati okukkiriza okwo okutono kwe nnina kwe nsinzirako okugamba nti kunze teri ddogo ku Isirayiri ku ssozi. So nsigala ngamba nti mu mindset yange ndi muntu asobola okoncentratinga bwe nti nensirika ne ngamba 1 nsisinkanye omuwala ono mwagala biki ebimunsanyusaako. Kakati ekyo kyokka mulaba ke nsirikidde bwe nti mpulira nga nsobola okwogera ne sisitimu y'omubiri gwange ne ngamba Little Moses nti man tulina ebyokukola, so you need to wake up. Ekyo kati gwe tokitegedde kubanga okukkiriza kwenina si kwolina. Kati ekyo nze nkiwulira nga nkiina ne ngamba omuntu ne mugamba Little Moses zuukuka tulina ebyokukola. Naye kati ate brother S ate kubanga n'okwekanga okutono bwe kuti kwafuna kumwebasa n'avaako. Okwekanga okwa history, okwekanga okwa statement gayo oli yayogera, omusaayi ogwo gwe exchanging. Guys, ebintu ebyo ebisinga bikola nnyo na kukkiriza kwaffe. Okukkiriza nti bisoboka n'okukkiriza nti ebisoboka. Atakitegedde tojja kitegeera kubanga kyenjogedde tekiri mu kutegeeraako. N'ekyenjogedde nzizayo ku kyentandisa nti singa tubadde n'okukkiriza okutono tusobola okukola wonders. Kati ekisooka kyenjagala okugamba brother nti bw'obanga ddala olina kye wakola njala kutegeeza tolina kyokifunamu. Oyo muvuddeko. Comment endala gye njala otegeeza abantu inze in my history dating a person who is not at her parents' place, okudating omuntu ali independent, okudating omuwala ng'abeera yekka, njagala nkole ne statement eno etegerekeke bulungi eri abaana ab'obulenzi. Get it from me. It is not my experience, it is within the experience around the people I have associated with. Okwagala omuwala ng'apangisa nga si gw'osasula ennyumba. Akubirila noonya engeri gye mba putting right. Okwagala omuwala ng'asasula ennyumba nga si gwa gisasula. You like it, you don't like it, you are sharing this woman. Kati bwe mbanze bwe nkwagala ng'orentinga mu bbanga lya myezi 3 nja kuteekawo condition. 1, you're going to shift from that place. I am going to get your house. I am going to pay for that house. Oyinza okulekera ebintu by'olina, but the mere fact that you've decided to shift, oba ogenda kudda wantu wokimanyi nti ngenda kucontrollinga. I can't be in a relationship where I'm controlled by a woman. I need to control. I am the man. Superior, a lion. So I will control you by making you to shift to a location or a place where I will control you 100%. Kati okukigaana kabonero akalaga nti oli ansinza amaanyi. Ebyo sibisobola nze lava ey'okuvuganya sigisobola. Kati oyinza ogamba nti namanya nti omuwala talina musajja mulala nga musanze apangisa, nkuwadde logic formula simple. Mugambe tugenda kushiftinga, nze ngenda ofuna wobeera. Kati ebisigadde nze sisobola bannange banze nina kutya olaba ewaka nze nga nalese sente zigula bijanjaalo bazigula binyeebwa.
nga nsanga mwafumbye enkoko nga temusooka kumpa accountability. I need to know first sente ze nabawadde okusinziira ku bintu ebibaddewo awaka. How comes that you are serving chicken? I am not that dense to praise a woman ne bw'aba yanjiyeemu njagala nkitegeere nti yanjiyeemu yansurprise nze nampa enkoko era nja kukitegeera okunnyonnyola okwo njagala nkutegeere onimbe naye nga nteekinza obuvunaanyizibwa obw'okwagala okumanya kijja kitya okubanga tulya nkoko nga saalise sente zigula nkoko. I am the bread winner. So sigenda kakati kikyentegeeza mu kyo. I don't just come in someone's house and enjoy life, enjoy life, and I'm like, okay, noja notula oloka video ka Mickey ke nalabye batemwaka labye Mickey enkuba yabadde eri mu kutonya. Mickey seems so funny. Enkuba yabadde eri mu kutonya kayina akyama awantu okweggama ne bamwaniriza n'ayingira mu nnyumba n'atuula mu ntebe n'awanika okugulu bw'ati kameeza n'akwata remote n'akyusa TV babadde bwakulya kyo alina obwokulya obwo bwalanga abugjeewo abulidde era final omukazi yamugobye mu nnyumba. Sisobola kubeera nze bwe njiyo n'okusalako sisalako mulaba bwe ntudde bwe nti nga ninge neewombeese n'engatto nkakasa nti ziri kumpi wenzirabira kubanga ennyumba eyo mba sigimanyiko maiti kasobola kulengejjange yakasibira embaale nembeera mu marelax bwekuba kujjamu mpale ekoma maviivi kuba mba manyi nti essaawa zonna giwunya naye nenjijjamu mwawulira gayi nga ne kandawo yakaali wansi essimu yateeka eri essimu embeera mu nsawo sijjaamu saati sebe yo filimu eba y'amasasi mba ku kikomando. Abalabye eno love story badde Eaten Alive abalaba ku movie eyo Eaten Alive omwana ne bamuliisa omubiri gwa munne. Kakati sebo nze sisobola kubeera mu marelax bwentyo. Relationship y'omwala okumpa sente n'abanga anfacilitatinga buli wiiki n'emitwalo 10. To me that is a big red flag. Lwaki omwala onanfacilitatinga? Omwala gw'obeera naye talina weeyogeredde ku mulimu gal gwakola. Kati red flag zibaddemu naye olwokuba bwe tugwa mu laavu ne tugigwamu fully tuggala ebirowoozo byaffe okulowooza ku buno obulamu obulala. Naye nagambye nti sijajinga brother wabula nzijjamu newankubadde yali mu 17 nze mbyeŋŋamba nti wali muto ne bino bye byali ebikukuba. Ekyomuwala n'abawala okwagala gaaya omukulu nakyo nali nkyogeddeko nti waliwo byejja okusuubira tajja kubeera mu lifestyle. Bwe njogera omusajja omukulu njala tutolooze ku Katolubwama. Katolubwama mulaba ennaku zino ng'ayambadde ebinu naye era omulaba kati oyinza omutyuninga ne mugenda ku lido oba ku resort naye era bajja kulaba nti olina nkaŋŋa bw'oba toli comfortable. Waliwo omuwala gwe nalabye era kabadde ka video ng'akwata gayi mutwe naye nga gayi mulala nnyo ng'omuwala olaba akikola kusanyusa gayi maybe because of money naye nga tali comfortable amumasaginga naye nga nawe lwaki obeera mu buddu bwe butyo? Ng'oyagala omusajja omukulu njala kutegeeza oyinza okwagala sente ze mu kiseera kino n'akuzaalamu abaana but along the way ogenda kujulirira katomu ke mwakola nako senior 2. Ekyo kigenda kutawanya finally ne chats zammwe ojja kusigala nga essimu ye baddate ng'onyumira okuchatinga ne gayi oli omuto binyuma. Ajja kugamba bwe bagenze mu concert ya Winnie Nwaji ono bwe mubeera naye agamba tugende mu kikadde. Concert 2 muzikuba akafaananyi eyazawi ne tugende mu kikadde. Waliwo eno yabadde Monique Seka yabadde mu Mariam Ndagire. Mariam Ndagire is my artist ne Monique Seka muyimbi wange ne bavubuka batono nnyo baana batono nnyo bogamba nti nkutwala mu concert eyo ku Serena kyekimumalamu n'amanya concert ya mitwalo 15 ebyo byatunuulya si performance. Kakati bw'omutwala mu azawi oba kumulamwa nnyo kati bw'oba oyagala gayi omukulu bino nabyo bisuubire nti ajja kukubowa mu bintu ebimu. Emboozi tosuubira okunyumiza emboozi eziri latest.
buli lwoleeta emisango egigenda mu maaso mu kugulana kwa kalulu k'Ekenya egigenda mu maaso mu kiseera kino olunaakyogera kati bwe gwali bwe gutyo ne mugwe 7 n'akuleetera keesi eyaliwo mu gy'ekinaana kati gwe muli ku 222 actually oyagala mwogere 223 buli kyoleeta ng'akigatta ku byaliwo mu 9 kati gwe jawulira ng'ovaako so ebyo bisuubire ndowooza sinza kumalayo comments zange ku love story eno nekyemanyi nammwe abalala weemuli okuwa comments zammwe okusinza bwe tuwulidde story. Tugenda laba enkya tulina love story ya Guy nabagambyeko Guy eyasisinkana omuwala naye okuva yamusisinkana obugagga bwe yalina ne butandika kuyiika buyisi. Tulina love story ya Guy ali ku kyeyo naye bano bonna bali ku kyeyo. Tulina love story ya Guy eyateeka ssente mu muwala n'amutwala e Dubai. Omuwala bwe yatuuka e Dubai n'afuuka ekirala mu kye bayita okuggyamu empale ng'agijjiramu abasajja. Oba nsooke kubawaako eri wakwezi zombi. Katulabe bwe tunaatuukira enkya tujja communicatinga love story kijja tujja okuleeta. Bwe tunaatusaze okuleeta ya muwala naye abawala katambule mu weekdays naye let's see how to go about it. Katonda omulungi oli mutukuvu. Oli mutukuvu, oli mutukuvu. Nga tutandika channel eno twabitandika nga abasaaga twalina ekirooto nga tukkiriza nti abantu bangi balina amaloboozi gaabwe agaagala okuwulirwa naye nga tebaba na platforms. Nenkugamba njagala okutandika ekintu kino. Njagala okubeera akadaala abantu kwe bajja ne bayisa amaloboozi gaabwe okuweweera. Mu ngeri ey'enjawulo nkwebaza kubanga brother Eso omwadde obuvumu okujja okutuwa story ye. Naye Katonda omulungi ow'ekisa. Wano we tukuŋŋaanye mu birowoozo nga ne brother ali mu kuwuliriza, ali mu kundaba. Byonna ebisibye essanyu lye ery'amaka Katonda waffe mu linnya erya Yesu tusaba obite. Tewali bikusenza maanyi. Tewali kiyinza kukwaŋŋanga ne kikuwangula. Tukwegayirira mu linnya erya Yesu osumulule brother. Okujja agabana naffe story ye kagubeera omutango omukulu gwe tasobola kugeraageranya na mutango ogwa Yesu okutufiirira okukkiriza nti experience ye egenda kubeera eddagala egenda kubeera essomo eri abantu abalala. Si bwoti bw'obeitinga naye tusabye busabi okkirize experience ye ebeera ekyokuyiga eri abalala era ebeera turning point ey'okukyusa obulamu bwa brother. Sooka otusaasire otuggyeko obutali butuukirivu bwonna mu ngeri yonna gye tweyonoonye ng'abaana b'abantu okwogera gy'oli nga tetusaanidde. Okkirize omusaayi gwa Yesu gututukuze. Tolaba ffe olabe Yesu. Okusaba kwaffe okwebaza kwaffe kutuuke ku ntebe y'ekisa n'okusaasira nga kuwunya evvumbe eddungi. Tuli wano naye tukkiriza nti omanyi bye twagala nga tunaba na kubirowoozaako. Tukwegayirira mu kwagala kwo okutenkanika osumulule brother addemu okubeera omusanyufu. Yayagala shamira mu butamanya mu buto. Teyagendererako kutabangula maka ge kubanga teyamanya. Oluvannyuma lw'okukitegeera waliwo okulwana okumwesonyiwa and finally n'akituukako. Tukwegayirira Katonda waffe. Tukwegayirira omusumulule addemu okubeera nga afunction nga bulungi. Bweba mindset Katonda waffe musisinkane mu ngeri ey'enjawulo omusumulule. Muwe okukkiririza okwo nti bisoboka. Newankubadde ng'omulenzi omusajja oli ayinza nga alina bye yakola osobola okubita. Osobola okubisumulula. Osobola okubikutula. Bikutule mu linnya erya Yesu. Ajjukire nti okuva lwe nnawaayo story yange ne mu kwesika kwe nalinga nesika nga ngamba oba sandigiwaddeyo okulwanagana kwe yalwanagana finally n'agiwaayo kakubeera okwokutandikirako okuwa testimony nti yasumululwa, yasumulukuka, yafuna emirembe, yafuna obuwanguzi.
oleese story eno olina boozuukusa ssekinnoomu okubalaga nti olaba ebyatuuka kw'oli. Wake up. God tuwe ekisa okutegeera nti twetaaga okuzuukuka tuzuukuke. Abalinga ye mu butamanya obwa relationships ze balimu, obwiginoringa red flags, obutalowooza ku biseera bya mu maaso, obutalowooza ku effects oba repercussions eziyinza oba nga zivaamu, tujjukize nti newankubadde tugwa mu mukwano tugugwemu nga tusobola okulaba nti eno nsobi. Ng'omuyala bwalumwa ennyo enjala n'akwata emmere okugirya ng'asobola okukiwulira nti emmere eno omunnyo mungi, n'amanya nti waakiri nja kwetaaga okunywa amazzi, oba n'alya emmere n'amanya nti emmere eno emunnyo mutono, tavugibwa njala nga tasobola kwawula nti emmere tenoze munnyo, emmere yakaayo omunnyo, emmere teyayidde, emmere emputta, emmere yagaze. Tusobola okubitegeera newankubadde enjala eba etuli bubi, ne tusalawo okweyongera mu maaso n'okugirya naye nga tugitegedde. Tuyamba okubeera mu relationships kale waakiri tugwe mu nsobi nga tumanyi nti tugwa mu nsobi, than okugwa mu nsobi nga tetumanyi, kubanga bangi bayaayana okufuna omukisa okutegeera nti batomera ne bakyusa olw'obutatomera. Tuwa omukisa ogwo twenenye ffekka naye ng'otwadde omukisa gwonna okubeera nga tutaasibwa. Buli muntu alina okusoomozebwa kwasanga mu relationship, n'abazirimu nga tebamanyi kusoomozebwa kuboolekedde bazuukuse bamanye nti beetaaga okukwasa relationships ezo. Tubeera ne relationships nga tetuzikwanjulidde ne zitugendako bubi ate ne tuddukira gy'oli. Katutambule naawe from the word go nga tutandika relationship. Kwata ku bulamu bwa brother oyo, kwata ku bulamu bwa sister oyo, okole enjawulo mu bulamu bwe ng'okuyayana kw'omutima gwe kw'obwetaavu bwe bwe kuli. Mu ngeri enjawulo twagala okukwebaza kubanga ffe tukkiriza nti owulidde okusaba kwaffe. Ogenda kutukolako enjawulo, ogenda kuleeta obuwanguzi mu bulamu bwa brother, ogenda kuleeta obuwanguzi mu bulamu bwa sister. Bwe tusabye tusabidde ne Shamira, yonna gy'ali emirembe gyo gimubeereko, omwanukula omuwe ng'obugagga bw'eggulu bwe buli okusinziira ku bwetaavu bwe. Ne brother eyakola ekikolwa ekyo biseera bikadde tetumanyi bulamu bwe bwe buli naye tumusabidde. Bwe tusaba twesabira, ne tusabira mikwano gyaffe, naye ffe ne balabe baffe twagala obbasabira kubanga bakola bye bakola nga tebakola mu kumanya kwabwe, bakola mu busungu, mu kuwoolera bye tukkiriza nti tulina ku nkomerero bubeera butaliimu. Ekisa kyo kakitumale, ekisa kyo kakitubeere tukume tukenkya mu kufuna stories endala nate, mu kuyiga okulala nate mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe tusabye, and we all happily say amen.